okusinzira ku baana bo ku TikTok ne wasinga wonna we nagenze maaso n'okulaba waliwo ekisookera ddala omanya Lwennyini abeera nnyo ku zirayivu ekiro kati wadewo live za mirundi ebiri waliwo live gye yagamba Muzeeyi Museveni nti sebo nsaba y'akamotoka that is point one then live endala namugamba naye muzeeyi gy'ojjeko eno mu ghetto nkulambuze nkuyiseeko mu ghetto wano na wali wonna biki tugende maaso n'okuba nga tuyitaayitamu Lwennyini ebbanga lyonna abadde amanyiddwa nti musajja nnyo wa Bobi era nga buli walaga akola ki amwazi biga ekyo yakisayininga wa ne ku show ya Clever Jera bwe yajja yabagamba byonna mubikole ne tokwata kuki ku Bobi Wine kati ate oluvannyuma lwa buno bu video ng'agamba Muzeeyi Museveni biki bampe kamotoka ndowooza ati watandise okutambula abaana batabuse ku social media lwakubanti n'obudde tulina abaana bagukumye ne gwaka bonna bali against Lwennyini abaana b'NUP bamugamba ekyo kyabugwagwa nnyo like tebali ku side ye n'akamu era ebigambo bye bamuweereza bisongovu nnyo muliro mwerere in fact social media yakabwasi bweti lwa mwana mulenzi Lwennyini kugamba nti Muzeeyi Museveni amuwe kamotoka ajja namuyitako mu ghetto n'ebiringa ebyo bo balabanga ab'NUP oba aba abalidde mu luko oba aba akoze tasimayina kumanya kyenyinza kugamba so that's what's happened on social media right now. Yeah, omanyi one of the biggest challenges that tulina challenge not a problem is social media ebisomooza betulina ekimu ku bisomooza betulina mu Uganda ye social media emikutu migatta abantu omanyi social media eyinza okulowoozesa nti yerina idea in that context nti yerina idea nti yerina ekirowoozo oba ekyeggwanga ogenda mu maaso oba eggwanga okukola otya naye ng'ate by statistics Abanayuganda ndowooza tebawera na Uganda as a country tetuwera ndowooza na kuba tubalirwamu okuba ntuli obukadde 4 mu 5 naye percentage by percentage tetuwera na 5% ey'abantu abali ku social media ndi Uganda tetuweza bitundu 5 ku buli 10 ey'abantu abali ku social media tekisoboka nedda nkubuulira mazima omanyi waliwo social media kati waliwo ne fintech okay we can call it fintech but waliwo social media kati ate waliwo ne technology access technology access tuyinza okwatuuka mu 20 oba 25% abantu abasobola okufuna technology abatuuka mu bitundu 25 nti omuntu ne maama we mu kyalo alina akasimu osobola okumukubira radio emutuukako and all those but I'm talking about social media Facebook emikutu emigatta abantu Facebook Twitter which is X nowadays it is X actually Twitter naye X Instagram TikTok Facebook tuyinza okuba tukunukiza kale bukunukiza kugenda mu 10% ebitundu 10 ku buli 10 so eyo emu ku challenges ze tulina ebimu ku bisomooza nti buli omu waali walabira enjuba naki n'omusana kakati buli omu waali walowooleza nti kino kinene nnyo naye oluusi tekiba kinene kiba kinene olw'okubanga olw'endaba y'omuntu olw'okulaba kw'omuntu ne waayimiridde ne wakoze ki ne waatudde ne waawangaalira okyegedde nze nagaa nti nakulira mu kibuga muno ate nga mwalimu ebiseera ebyo tiya gaasi mungi naye nyinza okuba nga saafuna ku mukisa guwunyiriza tiya gaasi naye ng'ate nali Kampala ontegedde bulungi tiya gaasi wa Besigye tewabangawo tiya gaasi yenkana wa Besigye tewabangawo mundu zenkana za Besigye naye olaba nti social media erina ekifaananyi kyekusiigira nti Bobi Wine yeyakasooka okubeera opposition asinga mu Uganda naye njagala nkubuulire nze nalabako ku Besigye nga bamusitudde okuva ebweyogerere paka Kampala kumusitula njogera ku mmotoka nga bagisindika bagamba omwana dereva ajjamu muki omuliro ne bamuleeta abantu
abantu paka Kampala City Square abawagizi be yes omontegedde you can imagine how much time you can imagine how much strength you can imagine how many people you can imagine how much love that was oba ntegereka bulungi nze nali sirabanga waliwo mundu ze tulali tetulabanga mu Uganda ze tulali tetulabanga in fact it was a time for President Museveni or the army to show off their weapons twali tetumanyi ebimu ebyuma by'emmundu ebyuma twali tetumanyi nti Uganda ebirina back to alien skin until no I'm trying to show you lwaki njagala nkuwe background ennungi nze ndi historian oli muna byafaayo historian fe bwe tuba tuanalyzing ensonga tutunuulira ebyaliwo n'ebiriwo ne tudetermininga what can happen so mbadde nkulaga enkola eyo ejje kyava kati nenkulaga social media ebiseera ebyo bwe yali social media ebiseera ebyo was no business ekyali kyabu ebyali bakwanirako bakazi it was more of Facebook it was more of kwana yalinga dating site yalinga dating site ebiseera ebyo they were not yet political like they are today so nkulaga history newe tuli olwaleero kakati social media bwe yechangira ku muntu kati nga bweri ekyo kibadde ekyo kigenda kijja kati kyenkugamba kinasoso okugamba nti it is a challenge kubanga social media kulowoozesa nti yo yerina answer kiki ekikubya alien skin esaawa zino back to alien skin abakuba alien skin be babulijjo ababadde bakuba abantu abalala bonna era nawe lwoliyogera ekintu ekibanyiiza be bajja okukuba abakuba kati alien skin lwoliyogera ekintu ekibanyiiza era bajja ewuwo otegedde bulungi kakati challenge eri bweti challenge eri mu biti bisatu ekiti ekisooka humanity obuntu obwo buli challenge obuntu buli challenge mu Uganda obuntu busoomozeddwa nnyo kati ekyokubiri obukulembeze ekyokusatu ebyobufuzi ezo ze challenge satu ze tulina kati mu Uganda ebyokusoomoza bisatu bye tulina obudde buno abantu abangi bye batambuliramu naye ate nga tebabitegererako ddala nkuddiremu abantu bangi batambulira mu bitundu bisatu waliwo humanity eteryasobola gikola ki gyewala waliwo ebyobufuzi tolinawo oyinza byewalira kati ne babaawo obukulembeze byonna tolinawo oyinza bikola ki byewala kubanga either bakulembera oba okulembera ontegedde bulungi kakati ebyo bisatu tolina bwobyewala naye ate abantu bangi mu Uganda bangi kumpi 85 ku 100 tebasobola kubitegeera oba tebabitegeera ontegedde bulungi 1 kubina ebisatu ki ekisooka nze ndowooza humanity obuntu nti abasa wawa ayinza okuba wa people power nze nga nange nina ekibiina kyendimu nga noli alina ekibiina kyalimu noli alina ekibiina kyakola ki kyalimu naye ekisookera ddala mu byonna obuntu fenna tuli bantu ontegedde bulungi ekyo ne kivaawo ekyokubiri obukulembeze ontegedde oba kye twandiise leadership obukulembeze kuba buli muntu mukulembeze somehow somewhere mu ngeri ye wonna wa bw'oba ggwe ewammwe oli mwana asooka kitegeeza okulembera Abaganda bo bonna abanzirako era kikkakatako kyovola baffe mu Africa oba mu Buganda wano va ku bino by'ennaku zino gye balonda abasika nti tulonze omusika gundi luli edda kyabeeranga very clear nti mwami Nsereko bw'amanga yakulembedde mu famire yaabwe yaba deputy parent oba ontegedde yabamyuka bazadde yanaaza banne yakola biki yamaliriza era ne mu kumaliriza yaba omusika oba ntegereka bulungi obukulembeze buba bwajja straight okuba kuzaala kubanga obukulembeze buva wa Katonda
ekyokusatu bye byobufuzi which is politics. Kakati abantu tebamanyi ebintu ebyo mu order yabyo. Abantu abasinga olw'okubanga politics ye accommodatinga buli mugezi n'omusiru. Politics ayaniriza buli omu kubanga n'atalina magezi asobola okwogera mu politics. Ontegedde? Tewetaaga kuba mugezi nnyo okwogera mu politics. Mu byobufuzi. Owendowoozayo kuba politics akkiriza buli muntu okujja. Kyova olaba nti it was a revolution eyaleeta politics. Kuba abantu bamanyi politics gyava. Ontegedde? Revolution yajja ng'abakulembeze bano abaali ab'ennono Katonda be yalekawo kabaka gundi era byatandikira wa? Byatandikira mu Roman gundi empire. Italy gundi mwaba ba Italia banankani mu France. Politics gyava ono gwe tuzannya kati abantu tebabimanye ebyo. Politics atandikira wa? Bufaransa. Era nga omuntu amuleeta baali basajja ba metaniki bani ba Napoleon be baleeta politics. Kubanga abasajja baali basajja ba Napoleon ne mukubiwanga to ku street. Nanyiga nakama ne bano bakabaka batufuze bubi ba Louis. N'atandika entalo. Era ensi yokka gy'ataawangulako yali Bungereza. Kyova olaba nti yo kabaka waayo akyaliyo. Others zo nensi zaalina bakabaka. Bo bakyatwala bwakabaka. Yensi yokka gy'ataawangula bwe bwakabaka buka bw'ataakuba. Obwakabaka bonna obulala bukola ki? Yabukubako. Ki kyenkugajjako kulegeeza? And that's where politics started. Tulina abantu abavuba obwongo ng'obwongo balina butono kati bebeesanga mu politics. Ontegedde? Oba bebeesanga mu position okwogera ku politics. Okwogera ku byobufuzi. Naye nga n'ebyobufuzi babikola ki? Tebabitegeera. Naye politics si bya bufuzi kyokka. It is just a science and art of managing society. Ontegedde bulungi? Just kumanya bwongo ngeri gy'okwasaganyaamu. Kyokola nti ebyobufuzi bijja last after obukulembeze. Ng'oli amaze otegeera obukulembeze. Kati bw'omala okutegeera obukulembeze nti nze Abaasa omusunsuzi, nze mukulu w'Abaasa abalala abato abanzirako, n'otegeera politics waabwe, butya bwe ngenda obba managing oye politics. Okitegedde bulungi? Kati ndowooza otegedde where we are coming from. Otegedde nti obuntu kye kisooka ne kuddako obukulembeze ebyobufuzi ne bisemga. Abaana abavubuka abato naddala abeeyita aba National Unity Platform aba NUP basoosa politics. Basoosa politics. Nga tebanagenda ku bukulembeze. Tebamanyi bukulembeze ne humanity tebagimanyi. Kyova olaba kibanguyira okuvuma omuntu ng'alina kyayogedde. Kyova olaba kibanguyira okeera ku makya ne bagamba nti oyo si waffe ng'alina kyayogedde. Kyova olaba kibanguyira nnyo okkakkana ku mukulembeze w'eggwanga ne bamuvuma. Tebamanyi nti because bw'obanga okozesa humanity tosobola kuvuma muntu. Bw'oba okozesa buntu. Bw'oba omanyi nti omuntu bwe bamuvuma. Kubanga gwe ng'ovuma Museveni for example, banga ovuma omukulembeze yenna oba minisita whatever. Olina okutegeera nti alina abantu abamwagala, alina famire, alina abaana, alina abazzukulu. Kati bw'omuvuma abazzukulu boloza bagenda kukola ki gwe anvuvumye? Tuzze mu buntu. Oba ontegedde? Now alien skin. Kati alien skin, anti nze nkujja ku alien skin. Alien skin sina kye ngenda kumwogerako. Nze nkuwa analogy gy'olina okulondamu okutegeera. Ontegedde bulungi? Ekizibu ekiriwo kakati obudde buno kyakuba nti National Unity Platform teri guided well. Otegedde bulungi? Ffe twasooka mu people power. Tolina kyonnimba. Tubimanyi. But National Unity Platform is not guided well. Gwe kankubuuze, what is National Unity Platform? Ekibiina eky'eggwanga ekigenda maaso n'okuba nti kyagala obumu. Kwata ekigambo kimu. National gwanga. It is kintu kya gwanga. Unity bumu. Kya bumu. Platform mwaganya buli omu mwaganya. Exercising unity. National Unity Platform yajjanga answer ku question eyaliwo. Nga question eri nti
government ya Museveni for example, government ya Museveni oba NRM for example, not for example but NRM ngeri mu buyinza tewadde bantu mwaganya ku expressing their views, because when they express apparently somehow they are not heard well. Ontegere bulungi yajja nti si ya bonna erinako abantu bannyiniyo. Ontegere bulungi ekyo ne kiddibwamu ki unity kya bonna, national unity ekyo kya bonna, platform nti fena leka tugibeereko tubeereko twanje ensonga zaffe ziwulirwe. Ontegere bulungi naye teziwulirwa. Otegedde naye teziwulirwa kakati anti kyenkugamba nti naye teziwulirwa eri mu NRM. Kyova olaba nti kati tutaddewo unity. NUP yajja kujjawo NRM yeekole ebiremye NRM. Exactly. Naye kakati ate ekulaga nti ate yeeremeddwa nga tennatandika. Ate etya bw'abanga alien skin yavuddeyo n'agamba nti nayogera kyonna kyaba ayogedde nti yasabye akamotoka mbu yasabye emmotoka n'agaana ogamba nti mwe NUP mukozeewo ki ku ekyo anti yasabye emmotoka n'agamba n'ogamba nti agala Muzeeyi Museveni ajjeko mu ghetto ya Mulambo. Kibiiki buzibu ki ogenda mu ghetto? Gwe gunaba gusoose ogenda mu ghetto? Ghetto yo teri mu Uganda. Ye what is ghetto? Anti yasabye n'emmotoka. Okusaba emmotoka bameka abasabye emmotoka? Bameka abasabye emmotoka? Ronald Mayinja naye yasabye. No, leka nkubuulire. No, toleta ba Ronald Mayinja. Teri atasabye emmotoka. Era teri atandiyagadde ki? Mmotoka. But the idea is, how are you guiding alien skin? Bamma mukakasiza ddala nti wammwe, because that's also another thing. Waliwo okubuukira abantu with your own assumption. Oyo waffe kuki? Nze njagala nnyo Bobi Wine ng'omuntu. Saagala unity platform zammwe. Sizaagala. Kubanza nali wa people power. Nze nali wa people power. National unity, nze sibeera mu bibiina bya bufuzi. National unity platform sigimanyi. Nze nali wa people power. Omanyi people power. Manyi abantu aba. Bobi Wine na people power period. Saagala kirala kyonna kyegatta ku ekyo. Because when you go into national unity platform, enguze egenda kujja. Era wabira baano mu kufuna kadi, ticket, okwesimbawo. Enkuba yali yen skin eno gye bamukuba, bamulyanga so. Butamanya! Nkugambye ebintu bisatu bye batamanyi, tebamanyi humanity, tebamanyi politics na leadership. Ebyo tebabimanyi. Ate ng'ebyo bye bifuga eggwanga. Bw'oba ebyo tobimanyi, weerabire. Era national unity platform, kano ke kakisa kokka okuyiga. Abavubuka mwenna abali ku social media for national unity platform. In that context, mutegere ebyo bintu bisatu bwe munaabitegera mujja kuba n'emirembe. Ba Museveni ekibafugisiza eggwanga lino okutuuka weya. Kubanga basobodde okukozesa politics, ne bakozesa leadership ne humanitarianism. Ontegedde? Nti weewaawo waliwo abanyigiriziddwa bangi. Tunyigirizibwa nnyo. Naye basobodde okumanaginga that situation because teri nsi etalimu batanyigirizibwa. Teriyo nsi kebe America waliwo abanyigirizibwa. So the idea is, how do you manage this situation? You must balance the three, including humanitarianism or humanity, including politics, including leadership, knowing that humanitarianism esooka, leadership neddako, politics n'asembayo, because osooka kufuna bukulembeze, osooka kufuna bukulembeze, n'olyoka applyinga mu politics. Mu bukulembeze bwo okumanaginga obulungi society. Essaawa zino bw'oba abakalakata alien skin tebakirowoozaako ku ngeri y'okwawuka. Tebasobola kulowooza kubanga ngeri y'okwawukana nti essaawa zino bw'okuba alien skin oli mu kwawula abavubuka. Oli mu mugoba ekyo kye batategeka. They don't understand one. Politics abalemye okuzannya. Two, obuntu bubalemye. Because omuntu bw'akola ensobi, what do you do? Omuyita n'omunyonnyola nti kino no, you guide. Tewetaaga kumuyita, you can guide. They don't guide, bavuma, batiisatiisa. Tolina kugenda kutiisatiisa. Omuntu bw'abula omulaga ekkubo. Omuntu bw'abula olina kumulaga nti gwe bw'oba obuze kikyokola. Bakugamba nti adda wano. Ontegedde bulungi? Kuffe ffenna ani atabulangako? Ffenna tubula.
kakati bo obwongo bwabwe tebusobola kugatta ebyo bibiri tebali si bayivu kimala si bakugumu ekyo kyovola nti ngamba nti ekyo kyekireetedde kyekigenda okuleeta national unity platform obutafugana ku Uganda. Anti wuliriza nze ndi scientific nakugambye history repeats itself. That move cannot work. It is humanity first. Nze kyengamba kyonna ekirina okukolebwa mu kulembeze wa national unity platform kuvaayo kulungamya. Anti kakati wuliriza kati ye already yamala dde okukulaga politics bwa muzannya yakulaga nti nze nina abakubi ontegedde because where is he? Bobi Wine aluwa mu kino because yandibadde agamba nti ate n'abaana bali very quick okitegedde bali very quick to judge as if they are the Bobi Wines. Kakati Bobi Wine newe yandiviiriddeyo tasobola kuvaayo ba Museveni no leka tugende mpola mpola. President Museveni ne politics bw'abadde amuzannya. You can even look at the army we have. Tulinamu abasirikale abaali ku mulembe gwa Amin. Tobamanyi nga they are generals today. Tuyinza obutagenda mu details ezo naye they are generals we have nga baali mu mulembe gwa Amin baali mu Gwobote naye ng'olwaleero basavinga mu government eriko gwoza ekyo kiva kuki because akozesa humanitarians then akozesa ne leadership then politics n'azannyawo ontegede bulungi gwe tomanyiyo bajjeno abali mu majje ga government eno nga baali mu mugundi yagundi baali mu government z'Obobote ne Amin. Tobamanyi? I've heard of them. You have heard of them. Nja kuwayo ne example nga tuvudde ku kamera nti webali naye nkugamba ekintu ekirala nti waliwo abantu abali mu government y'Obote olwaleero nga mweno nabo the likes of the former prime minister before Madam Nabanja, Honorable Nabanja. Yali mu government ya Amin. Ate nga si wa bulijjo. I mean mu government y'Obote. Ate nga si wa bulijjo. Okyagade bulungi? Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bw'obanga otandise obukulembeze ng'oyingidde mu bukulembeze waliwo ebintu by'olina okugatta. Exactly. Kakati gwe bw'obanga alien skin olaba obudde buno. Alien skin okusaba obusabye emmotoka. Abantu basaba bulijjo. Ontegede bulungi? Abamu ne baweebwa abalala ne bataweebwa. Tewali na guarantee banagimuwa. Tewali na guarantee banagimuwa. Era gwawulira nti olumiddwa nnyo. Engeri gye yasabye emmotoka. Mwe unity platform mugikwate mugimuwe. Aleme gisaba. Kwega mu kifo kyali mugabe mwe mwogere ekigambo bwe kiti. Wasabye emmotoka. Wasabye emmotoka it's okay. Bobi Wine kajja gikuwe. Va kusaba. Bali tobasaba. Jangu tukuwe. Ani atasaanidde kusabwa. Adi ngamba okusinzira anti nkugamba anti kusinzira kubo naye kati nze nakugamba abantu aboogera kwega ekintu kiri kimu alien skin muyite omuwe motoka kali because but the idea is abaana ba national unity platform balina okuyiga okukola kye nakugamba eddako nti waliwo kye bayita coexistence okuyiga okubeerawo n'abalala okyegedde bali rigid nenstefuga kubanga rigidity tefuga tosobola kufuga bantu ng'obwongo bwo butunudde awantu wambwe buti you must be flexible in the mind okugamba nti no what you are doing is wrong naye okuvumaavuma abantu gwe tujja notiisatiisa abantu kankubuli abantu batiisibwa dda ekyo ne kankubuli ebyo byokutiisatiisa abantu gwe tumanyi gyobeera gwe kankubulira abantu batiisibwa dda gwe alien skin tomanyi gye yava ontegedde bulungi ensi emutiisizeeyo gy'abaddeeyo nga tonnaba kumumanya ontegedde bulungi kati gwe wetukidde okumumanya n'okutuuka okumwogerako you don't know byayiseemu abantu batiisibwa dda bakangibwa dda kakati gwe nojja nowepangapanga unity platform mwabatamanyi national unity platform etegeeza nti national y'abannayuganda ffenna unity
okubanga tuli wamu platform kwe kuba nti ffenna tulina ebbeetu okwogera kye tusobola okwegazanya kati mwe abatategeera ebivubuka ebyo ebitategeera ebibeera ku social media ne birimbalimba abantu zani wa nupu naye nga bw'avuma abalala kubanga boogera ku unity platform. It is only by criticism National Unity Platform okubeera National Unity Platform. Otherwise bwe tubanga tetusobola kwogera ku National Unity Platform, tetusobola kwogera ku National Unity Platform, tetusobola kugibwabula, tetusobola kugamba nti oba kino kikyamu oba kino kituufu, kitegeeza si National Unity Platform. Ekyo kintu kyammwe mudiringa n'ekintu kyammwe temututawaanirako ffe tuli bantu bakulu. Otherwise kuno kulabula ne alien skin tugenda kumufiirwa. Tusobola okumufiirwa batubanga twagala nga ddala tuli mu unity platform simanyi biki tugenda kumufiirwa because bw'omukuba omupushinga wa omusindika alagewa alina population nene omusindika alagewa oyawula mu bantu era ebyo ebivubukavubuka ebyogerebyo si bya National Unity Platform bidira dipi zaabyo nebiteekawo akafaananyi ka Bobi Wine ng'ayambadde akakofiira si bya National Unity Platform ebyo bigule birina ababikozesa akubuulira anti nze kubuulidde byonna mbimanyi bisatu nze nasoma Ochegedde, I went to school, I studied. Ate omukisa gwe nena saasomera mu Uganda wokka. Nsomedde mu bitundu bingi. Kyokka ate ng'ovudde ne ku ekyo. Nze Museveni yajjawo dda gundi. President Museveni yajjawo dda gundi. Political science. Takyasomesebwa. Nze nasoma political science. Nafuna omukisa ogusoma ku political science. Kati politics ali very funny. Ebyo ebivubuka ebyo byolaba byogera ebyo. Ebyo ebivubuka ebyo. Si byaffe. Si bya National Unity Platform. Ebyo bivubuka kyo kikwata DP yakyo ne kiteekawo akafaananyi ka Bobi Wine. Ontegedde bulungi bwe kiba oteekawo akafaananyi ka Bobi Wine ne kigamba ne kiryoka tandikawo n'okuvuma abantu. Otegedde bwe bavuma tekiba kya National Unity Platform era National Unity Platform abagikulembera basennyonyi bamusoga mutereze Unity Platform. Otherwise it is no longer Unity Platform. It is your platform now. And it's for stupid people now. Because stupid people, bo kye bakola ogwabe gwe bakola guli gumu. Ku making sure nti banyigiriza abalala aboogera. Ontegedde bulungi? Bo baagala kukozesa kati waliwo abayingira mu Unity Platform. They are not National Unity Platform. Ebadde Unity efuuka DCU. And that's what they are doing. Because kati bw'okuba because balina abantu abategeevu abasobola okugera National Unity Platform erina ebifo okuva waggulu paka wansi erina abantu abavunaanyizibwa ku buli kintu esobola okugenda neyogera naani ne alien skin nti wano nga si kwogera naye kubanga tasayiningako contract nti nze mpakira National Unity Platform takikolangako talina contract eyo. Kitegeeza ki nti waliwo abantu balina okugenda ewuwo okwogera naye nga bamugamba nti mu politics ono gwe tuzannya tubadde tusaba obeere waffe twegatteko kye bayita okwogereza. Omukazi bw'oba n'omukwana tomuvuma laba bwe kikalula agaaso nedda okwana mukwane n'omugamba mukwano. Lwaki olina otuuso tosobola kugenda wa mukazi gw'oyogereza ate n'omuvuma omukazi omwogereza owulira bwe kikuyitako kisagala kikusekerera ate otandika kivuma bw'otandika okivuma kirirayikira omuyaayo omulalo kibba. Kati gwebeera mugezi nti kyogereze buki bulungi. Kaakati essaawa eno gundi kiwala kirungi ku kyalo. Alien skin kiwala kirungi ku kyalo. Kiwala kitiba buli omu akyagala. Buli musajja akyagala. Gwe Unity Platform beera mugezi kikwane buki bukwanyi ate bulungi. Okigamba ate amamotoka agali tugamanyi ffe tulina tundula gwe bagenda kuwa gundi eno tulina ebirungi bagenda kuwa lwawumu eno tulina ebiki ebirungi. Kaakati naye bwodda ate okukivuma kirabe kyepakapanka olowooza nti oli mulungi nnyo olowooza gwosinga obulungi olowooza ekivaamu omanyi bwe kigamba kaŋŋende n'abaasi ono omusajja alabika ng'omugagga naye maama avuma olaba nvumye nkyali mu dating mu kkubo bwe naatuuka ewaka nankola tya
That is the politics. Nti ebintu bisatu balina obibalansinga. However, bino ebivubuka bye bivuma alien skin. Byo si bya unity platform. Era unity platform, it is high time, Mr. Joel Senyonyi. If you're watching this, it is high time okoshoninga ebivubuka ebiri ku social media. Because if tetwagala social media, twagala fuga Uganda. Bwe twagala fuga. Tetwagala kufuga social media. Tetwagala fuga ji? Tuvembya obufuzi. Anti kati agwo bintu temu. Nze sagala bya bufuzi. Tudeko mu entertainment. Ochegede sagala bya bufuzi. No entertainment because kakati you are attacking. We need this population. Obo ntegede bulungi. We need this population. Obo yagala obo toyagala. Kati population je twagala sawa eno. Eri ku alien skin. Tetusobola kwata alien skin kumuwaayo. Kati bino ebivubuka bye byaddira dipiza bere bateekako obukofiira. Bavuma abantu. Kati bavuma baagala goba alien skin automatically bamugoba agende bwagenda. Abavubuka bagenda kweyawulamu. Automatically. Bibiri waliwo abajogamba nti sika nuupu. Nze njagala ayo alien skin. Kakati ate kati bo kye baagala. And that's the point. So the Joel was Mr. Joel, Honorable Joel, you need to fix this problem. It is a big problem and it's growing. Otherwise, this is not national unity platform. It is becoming a small platform for a few people, for a few individuals. Yet it is a national unity platform. Ekyo balina okukiyiga. Bwe baba baagala nze nsobola basomeseza bwereere. Mbayigirize what is national unity platform. Tukoma what is ekyo kyo basooke bakitegeere. Njaba kunoonyeza obasomeseko one time. Kubeera tebayiga. Mulimu ebivubuka byo nga tebijja kuyiga. Kibadde ku social media emyaka gyonna nga kivuma buvumi bantu kati ekyo kigamba ki? Kikaddiyido. Ebyobufuzi nkujudde bikutabula na. Era sibyagala. Leero zinga gwenda besiye wabuli. Anti sibyagala. Because why? Why? Nze nina obulumi ku mutima gwange. Ontekedde bulungi? Nze obulumi bwe nina ku mutima gwange. Ndi politics namusoma. Mumanyi. Kati ndaba omuntu azanya politics nga akuba kifiiriza. Walalabe ko omuntu mukisawe nga asamba mpira nga usaba. Nenga ekigendererwa kye kya tiimu eri gye muzanya naye wangule. Kituufu. Nze mbiraba mmanya nti ono kyazanya akizanya ki. Akubira bali paasi. Ye buli lwatuuka ku mupiira ng'aguyisa. Muba mugenda fule kona ng'alirinnyamu. Noka ona abadde ki? Ompira nedda, ompira ogugoba gugenda kuyitira side eri. Ontegedde, gugenda kuyitira side eri. Ano bane kubaga kwa kasuka. Ate ko bagenda kukole kona. Obutaba mubbi. Tukome weka Friday. I'm telling you now, abavuma alien skin in the name of people power. National unity. Yes, national unity platform. You are doing something very wrong. You're doing a disservice. You are doing a disservice eri noopu. Ontegedde? Mwononera noopu ngate muli mambo muli ba noopu. So the best you can do, mugende wa mu byalo mulime. Muve ku social media because social media eggwanga teritambulira ku social media nga bwe mulowooza. You are just causing a disservice. Era senga I don't know why Bobi, because Bobi Wine knows these things. Bobi Wine yasoma art, which I know he did art. Kati mu art tulina mu logic wa kusomesa. Using music like you have entertainment. Ke kaseera Bobi Wine asomesa abantu what is national unity platform. Ebigambo ebyo nga bwe bifaanana. Otherwise abantu bangi bali mu unity platform nga balina kubeera mu national unity platform nga balina kubeera mu NRM. Friday twalina mwana mulenzi Clever J ya staging a show eyali ennungi and for Clever J as Clever J omusajja abadde atutte ebbanga nga tetumulabako so twajja ennyonta yali y'amaanyi yatuwa. Ekyalina okuweebwa costume yasinga okunyumira sajja yajjanga mukubi w'amabulooka for the first appearance. Of course nze nganze saagala nnyo era already nali nakulabula dda nekugamba nti nze sibyagala ebyo bamuggyako interview ng'ali mu bibulooka bye. He was the ugliest costume I saw.
it was ugly. One, we were not expecting you there like that. However, mu art buli kimu kye tukola kibeera ki? If it was me dressing him up, I would not allow him to come. Yajambadde nga mukubi w'amatoffaali ng'era addugalira ddala ekisembayo. Kyesimanyi oba yanaaba nga avudde awo n'alyoka addamu n'ayambala ziri enjeru oba kyaggwa bu. Ate kati obudde bw'okunaaba bwaliwo. Ekitegeeza nti ekyo nakyo kino kyekitegeeza nti munda mu ye yafuuka mukubi wa bulooka. Weewaawo ava mu music omulungi naye nga munda mu ye mukubi wa bulooka naye nze kwekyo ekya bulooka ze. Omanyi kirungi nnyo oku appreciatinga. I think we have to appreciate now the idea that Alien Skin yamuwa collabo n'amukomyawo mu bantu 1 2 n'akola show. Ate ne bamupushinga bamuyamba nnyo mu kupushinga ekyo gy'emitima emirungi egy'Abannayuganda. And I commend that. Chovola nti bino ebibeera ku social media bino ne bivumavuma abantu ebyo nze binyiiza nnyo kubanga that is not Uganda. Abannayuganda baagala nnyo. In fact si Bannayuganda naye Abafirika baagala nnyo abaki abantu nti tulina omukwano nti omuntu eyakutte ekkubo n'agenda n'alaba kireva gye yakikoze mu mutima gwakwagala. Okyegedde mutima gwaki gwakwagala. Abantu baavu bantu balina bulungi ssente naye omuntu yakutte ekkubo n'agenda n'amulaba. It's just a sign of love. Exactly. Okyegedde sign of love, sign of respect and standing with him. Standing with the people, we are known for that. So nebaza wano Abannayuganda. I was there. I saw it was good. Abannayuganda bajja ne mulaba n'abajja okusunga nabo twabalaba. Wabadde wabantu kasambu. Abantu kasambu bebaze ku share. Those are many people. Abantu abantu balungi waliwo n'abajja okusunga. Kirungi ojjosunge because erosasula. Ekyo kiri okay. Kubanga n'omusunza asasula. Totolaga nti nze nazze kusunga sijja sasula. So nze ndi happy. So sure bwegwa tugende mukono enkeera. Mukono was also very beautiful. Then Sunday wabadde enkalu. Wabaddewo show Entebbe ku Ero Beach. What was most painful is okubanga buli kimu kimaze settingibwa. Tuba tuli mu ssaawa 6 mu ttuntu nga poliisi eyingirawo. Ne baleeta order ya RDC kyesazibwemu there and then nga omanyi buli kimu kino kimaze nga n'abantu batandise oyingira sho neesazibwamu kulo RDC okusinziira ku bajjo kuba yabadde omutegesi byatugamba bajja agamba nti ekyasazisizaamu sho ku last minute nti wabaddewo directive nti waliwo abakulembeze b'Afrika abadde mu Uganda nga sho tesobola genda maaso bajja gamba nakola fe sho tetugiteregeka mu lunaku lumu nanze for 3 months nasabadda nina lisiti zonna ebyo bibaawo omanyi nina lisiti zonna ne poliisi yennyini nagisasula for security and all that and this guy is kusawa 6 ezemisana bangamba nti sho teyina kubaayo ne kireva gye yajja musajja ato amaziga ne byengere n'agira n'atambula nadde. Kakati bintu bibiri mu ekyo. Ekisookera ddala nti those things happen. Ebintu ebikikulu ekyo bikola ki? Bibaawo naye muganda wange. Anti wuliriza. Side ya business ne artist. Anti wuliriza. Ebintu ebikikulu ekyo bikola ki? Bibaawo. Kyo zibadde zijja zisazibwamu. Ontegedde? Naye enkola ejjasi erina okukyukamu. Okyegedde? Byebiri byenalidde nkugamba ku gundi ku bino ebitongole byaffe bino bifederation byammwe byonsibonsibako. Ontegedde? Okyegedde bulungi? Bifederation simanyi woman and all that. Nti ebyo ebizibu bigwawo ebyekikulu ekyo kubanga ddala kiyinza okuba nga kituufu ngaliwo abakulembeze ababadde bazze. And something was detected. Naye nga tewali bakulembeze bajja nga tekitegekeddwa. Kitegekebwa naye nkugamba waliwo oversight. Omanyi kati nze nkozeeko mu bitongole ebyobuvunaanyizibwa. Manyi kye kitegeeza. Waliwo kye bayita oversight. Okulaba okwewala. Ekintu ky'otaalabawo. Something can come as an oversight. Ne mugamba maama nga mukoze enteekateeka bulungi nnyo nga kino temwakiraba. Ne mugamba bannange tulina ekizibu kati ky'abatujju.
omuntu jasobola okuyitira awo n'agamba nti kati nze ngenda kuba mu show naye ng'okuva mu show kyatagitinze kirala nnyo so naye ebyo bibeera managed later kubanga senga gundi yafunye accident show yandibaddeyo gundi kireva gyenyini anti nete yagifunye anti kyekyo kyenkugamba nti kati kitwale that was an accident omanyi ffe omanyi mu waliwo kye bayita sijja kireeta bwe ntyo kijja kutabula abantu bangi naye waliwo enkola ey'okuba nti otunulira ebintu positively all the time mu ngeri ennungi nti baawo bw'aba aluddewo okukomawo okuva ku mulimu n'otalowooza ku bakazi baali nabo n'olowooza ku mmotoka oba eyabisa omupiira oba bambi abadde atuuka oba jjaamu amukutte ennyo that is a training eyo training oba bambi abadde ne fayiro nyingi ez'okusubmitinga leero ku mulimu eyo training gy'olina okwewanga ggwe otegedde bulungi obutalowoozanga mu ngeri nkyafu all the time it is a training gy'olina okwewa mu bulamu bwo obwa bulijjo kiyamba ne ku mental health kiyamba ndowooza okubwongo bwo obwongo bwo bubeera happy and positive all the time tebulowooza bintu bibuleetera kwennyika lowooza ku mukazi eyalowoozezza nti olabika oli mu bwenzi ng'emmotoka ye yayabise ate neyabikira mu mabira nga omuntu alina okuddayo ate gundi akime olupiira ate nga bwodde ewaka agenda kuwa vibe enfu ng'ate musajja akati ye kati teebereza bwe kiba bwe kityo nti bw'oviirawo ekiro 7 nga yadda kusola 2 n'otuuka ewaka 9 bw'aba abadde alowooza nti oli mu bakazi emmere takuwa oba akasukira ayinza n'okugamba olujja akuba lukube webegere emmere and all that kakati ng'ate oluusi obadde weetaaga oluusi oyagala nakumugambako kiki kyoyiseemu ng'oli mbulumi naawe oli mbulumi kakati ali mu businga obubwo kitegeeza nti nga kuliyetize n'ekitu ekitabaddewo mu ye eyo yonna wiiki ebanfu mu maka gammwe era bw'oba teweegendereza eyinza okubuleetera ebizibu ebinene eyinza n'okutta amaka so kiki kyengeza kugamba nti it is a training omuntu okoye kakati naffe tulina okweyigiriza nti embeera eyabadde waawo ey'okusazaamu show it might have been a blessing in disguise nga bayinza obagwadde mukisa nga balina kye baawonye ontekedde bulungi kakati naye ekyo kiddayo eri ku bitongole byammwe bino simanyi abirani federation simanyi wuma nti birina okuba nga biteekateeka enteekateeka zino eri abayimbi nayogera ku kintu kye bayita insurance nti insurance senga ebeera catered for okimanyi senga era kireva gye yandifunye ssente bandi bakoze estimate ne bagamba mwataddemu ssente meka twataddemu miliyoni 25 nti 25 nti ye wabadde musuubira agenda kukola ssente meka nti tubadde tusuubira tuyinza okukola miliyoni zaffe nga 45 singa ssente zakutte dda nezikolaki nezisasulwa kati yo insurance oba bino ebitongole ne biddayo mu security because security erina budget security erina budget nenne ate ya Uganda nenne nesooka negamba ekyo tokiremerako nasooka n'agamba n'agamba ne bagenda mu security bagamba bannange security council tibannanga olw'embeera eyabaddewo abakulembeze mwatusazizaamu show era empapula zizino twakozebbwa bwe tuti era abasajja bali ababadde bannanyini show bo twabasasudde dda tubadde tusaba mutukiriyalinge ffe tugenda ekyo kisoboka okyekere bulungi naye nga mulyogana kakati ebyo si bikulu because show zijja sazibwamu bulijjo ontegedde ate waleme baawo afunamu kakati kikulu nnyo nti ebiyengeyenge bya gundi bya kirevajje tetwagala kuddamu biraba nti kyandibadde kiriwo ekiti kyandibadde ku bawagizi nti kuba kati abawagizi bw'omala okukola ekyo insurance nesasula na buli kimu na byonna
abawagizi mubateekera butegeezi show ndala ne baddana tiketi ezo. Eyo yensi ekula gye twegomba gye tubagamba gye twagala. Ontegedde bulungi nti bano abawoza mbu simanyi federation mugiteeketeke mu nkola ey'ekikulu ekyo so singa mwogera ku bintu bya bulijjo. Okitegedde kubanga ebya bulijjo bibaddewo era tebigenda kuvaawo naye mulina okuba nga mulina enteekateeka z'ekikulu ekyo. Nze nkulaze bwe basobola okulikavalinga ssente zaabwe kubanga security erina budget esobola okuketalinga for all that nonsense. What is 40 million ku security ya Uganda? What is 40 million? Temuli kintu kirimu naye nga walina okuba organization ezikulembedde. Simanyi bebyo Kenza abirowoozaako oba balowooza kugula zigundi zaabwe zebagula ezo ebimotoka ebibagula bannange tulina okwegendereza nga tukola ebintu bino. Emmotoka ya Kenza olumu nasanga Dubai nga abasajja bagitundiramu watermelon. Nkuddiremu akati kyenkugamba nti ebyo bya bulijjo tebibatuuyanya nnyo kulemera ku ebyo. Mukole ebintu ebifaananako bwe bityo mucreatingewo insurance y'aba artists nti oli bw'aba asazizaamu show obanga bagisazizaamu butya wayinza okulikavalinga ssente ze ate n'abawagizi ne batakosebwa. Nga tukyali mu buufu obw'abategesi awe wali mwana mulenzi Abe Musinguzi goyinza okuyita Abitex promotion wiki eno. Just imagine wiki tetunagiwezaako na nnaku nnya ne wiki yatabuse Abitex ne Chameleon olutalo ssebo lwa ddala nnyo. Abitex yatandika ku show ya Kirevajje. Bajo yali yebaza Wizo olw'okuba nti ayimiridde ne Kirevajje olw'ensonga Wizo yapostinga show ya Kirevajje. Wizo yapostinga ng'agamba abantu tibane tugende tuwagirani Kirevajje. Abitex n'agamba nagoba Bajo namuga deri ze saagala weyogeze ng'oyisaako. Famire y'abamayanja mbi nnyo basajja bankwe kubanga uliriza jechikira basajja bankwe ye n'alaga nti family takola ki tayagala. Twabadde tuli awo waliwo TikTok live yabaddeko case nga aba hosts Bajo ne Najirabye. Abitex ng'agamba nti Chameleon kasajja kabi nnyo kasajja kankwe kasajja kabi kati abaana ne bakomyawo ka video. Ojjukira mu lockdown twayinanga shows eza Chamuka mudiro yo BBS yategekanga sheze za live. Mushemu Kamili yagamba nti Abitex yanziba emitwalo janga 2 yambukinga show kumpa emitwalo 6 yampa emitwalo 4. Abitex kasajja kabbi nnyo n'emyaka giyiseewo 2 naye era tekakyukanga. Abitex ate yagamba nedda sebo omusajja namusasula show namugamba ngenda mu emitwalo ameka ana ne mu wakabiri we yagwa ne mwongera 2 tabalimba. What's this whole feud about? Kakati kiki nakugamba keera nti bano babivulu organizers abeeyita ba promoters balina challenge yakulowooza nti bo bayinza okunyumirwa ennyo okusinga ate abayimbi oba ontegedde bulungi. Ekyokubiri kyenjagala okulabula oyo omusajja w'ekikofiira Abitex aleke kunyoomoola nnyo famire y'amayanja. Famire y'amayanja yebaliisizza nkuddiremu anti mwe mwagala nnyo ebintu ebyokunyumirwa. Mugambye famire y'amayanja yeeriisizza Abitex bandibaddewa nga tebategeka bivulu by'abamayanja. Omulimu gwabwe gwakutegeka bivulu tebalina kye boogera ku music kiki kye bateekawo. Abitex yali alikodingiddeyo omuntu yenna oluyimba Serena Butter bwe yali mu recording teyamutwala wano mu kkooti n'amugamba muno taddamu n'okumuwulira ng'aluyimba yadde ku nnigiina. Teyakikola kiddemu Serena Butter ne wakuba bukubi kapeera ka luyimba anti kyenkugamba nti ayinza ofuna obuzibu. Ekyo kyenkugamba nti tebalina kye bongedde ku music ate nga gwe balyako. Ontegedde bulungi kati famire y'amayanja kyetukoledde kyokka nti etuwadde ba radio ye yatuwa ba radio bamoze radio Radio and Weasel ye yatuwadde Paraso ye yatuwa omugenzi AK
yetuwadde chameleon a legend who will live forever oshegedde kakati gwoyogera ki gwe family yammwe tuwadde ki gwe Abitex okuleka enkofiira enkadde etuwadde ya Abitex ye etuwadde Abitex yennyini nga Abitex kiki kyoyambye music kiki kyoya nze kyembagamba nti wati ategese ebivulu ebipya n'ebipya ebivulu bireka tubitegeka tulabe bwe batayimbe tobitegeka gwonoonya kyakulya bali bayimbi balekerawo kumanyira abantu give respect where it is due bobo manyira kamiliyoni wo manyira tomanyira Mayanja family it is a big family oba ntegedde bulungi abantu omanyirwa lwaki tufuna obuzibu n'obuna bwe tufuna is the fact that tugaana okukkiriza okuwa respect wekisaanidde eri family nene bw'oba oyogera ku Mayanja family is a big family bw'oba olina obuzibu ne kamiliyoni diringa ne kamiliyoni wo bw'oba olina obuzibu ne gundi diringa naye naye totandika kulowooza nti ogenda kukwata Mayanja family ogikole bwoti gwe nga bw'okola bu bizinensi bwo butonotono kuba onoonya miliyoni 2 wano onoonya 3 wali onoonya 2 wali my friend it might get back to you in a very bad way don't so the idea ate abo abaana be boonoonya society yaffe nze nagamba nze am a community expert when I look at things that are jeopardizing the greatness of our communities kyekireeta obuzibu ebyo ebintu by'okuvumaavuma abantu kuba kati Abitex musajja mukulu tumuwe ekitiibwa bw'otandika okugamba nti Mayanja family bayaye baki balina enkwe olina ekifaananyi ky'osiiga mu society ekibi naye nga gwe behind yo omanya amazima nti amazima nze noonya ssente ontegedde but bannange ssente zigenda kututuusaawa ssente zigenda kututuusa ku ki okyegedde bulungi bw'oba olina obuzibu ne kamiliyoni diringa ne kamiliyoni todiringa na family kutandika kugikubakuba nga ogifuula ekitagasa that is a big family and there is no small family in this one nange family yange entono y'abantu bange 5-6 don't mess with my family because you don't know what we go through you don't know how we came together to be who we are okyegere bulungi tosobola kuzannya ku family z'abantu you must respect that institution because ebyo bye bireetedde Uganda okuba n'ebizibu nga bino wammanga enguzi empitirivu evudde mu kuba nti family tetukyaziwa bitiibwa enguzi kati etandikira mu family obutemu bwonna butandikira mu family because what he is doing now mu mateeka bakiyita character assassination ali mu kutta character ya family ali mu kutta bonna abakutta akutte family agikuba amasasi agyonoona agimalawo okyegedde naye tomanyi bye bayiseemu kutuuka we bali gwe okuba nti osobola n'okubakuba ng'obamanyi ontegedde bulungi gwe deal with your family and deal with chameleon or deal with whoever you want to deal with but don't mess with that individually kubanga awo tujja kumanya nti oyogera amazima ekyokubiri gwe kireva gye tomanyi mmere gye yali akkula mwe muli awo muwaana kireva gye temumanyi gye yakulira ontegedde tomanyi bwe baakula and a family is a family kireva gye zipa era kireva gye alina okulabula akakasajja ye kireva gye akugamba n'okugamba nti omugenzi AK47 bwe yakomanga weewaka yaleetanga ebyokulya mu konteyina n'amuwaako nga era omwana oyo yali amwagala nnyo nga bakulidde wamu kati kitegeeza ki nti family is not blood in fact ekitegeeza bw'okuba Mayanja family oba okuba kireva gye ekyo kye balina okutegeera they need to know the politics of family is bigger than blood ontegedde bulungi family kisuka ku musaayi kati bw'okuba Mayanja family ne kireva gye oba oli mumukuba ate nga bw'omulimba muli mukukola ki mukukola family is family now oyo omuvubuka oyo omusajja gundi Abitex ali gundi kireva gye alina okulabula Abitex namugamba baba tukole business ne Mayanja family gireke wesonyiwe Mayanja family because Mayanja family is where I came from. Yes. Ojimaindi nno muzeeyi Mayanja muganda wa muzeeyi Bukenya is it Bukenya bonna ba Luganda bati kyenkugamba kati era mu family meeting bonna baba batuda tata wa kireva gye atula wano muzeeyi Mayanja n'atula wano muzeeyi Muwonge wali kakati kitegeeza nti
Kireva alina okugaidinga banne bano kuba bano byonna bye bakuba meeting y'ekika bw'etuuka Kireva agenda yekka tagenda n'Abitex Abitex kyemmulabula ajje mu family ontegede bulungi kuba musajja mukulu ate mutegeevu simanyi kisuubira nti Abitex kiyinza okumulema okutegeera mu bulungi in respect because we respect you akubeka miliyoni we wabula ave ku Mayanja family. Mayanja family is big and also mwabawagira mbu Mayanja family namwe family zammwe bajja ozikuba ontegedde namwe bu family mammwe gye buli bajja okubukola ki okubukwatako because you don't know where it is coming from and you don't know where it's going. Ekyo Lucky Dube yakitugamba nagamba we don't know where we are coming from and we don't know where we are going. So now the problem is abantu abamu balowooza nti we bali we bagenda okubeera nawe family yo bajja kujja bagirumbe ojja kulaba kikitegeeza ojja kuŋaŋala. So Kireva gye gano magezi nkuwaga bwerere Kireva gye gamba ba Abitex balekerawo okukubaani family ya mwami Mayanja wakati awo mu kukuba bagireke kubanga bali mu kukuba Kireva gye bwe bakuba Mayanja bakuba ye on a lighter note wiki twagitandikidde ebibi nkugamba ebibi katusomese ku bantu ebibi bibiri tebikola kirungi kimu bwe babanga Mayanja family yeyisizaako bubi ku family member waayo Kireva gye ekyo kitegeerekeka and that is family ate family bwetyo bwebeera teri family ebeera bwetigayo banaye buli omu buli kibu kitambula bulungi era wabayoyo senga bagamba senga yachunya gwoyo olaba batunda ttaka naye ate senga tebamugoba era sigala family era bamulaba ne baga era tebagamba tebagati agende bagamba era ze ye mwabagize kitegeeza nti family era sigala ina kujja kuba waffe kitegeeza nti family sigala ki family kakati Kireva gye newankubadde family ya mwere inzo kuba yaleeta mujja science biki Kireva gye alina okuvaayo n'ayogera nani n'ayogera ne ba Abitex ne balekera okuba family ye kubanga family ye nga tukyali mu bategesi wiki yatandikidde mu ssanyu nnyo ku family ya Kireva gye wamu ne taata we batandikidde in a lot of jubilation n'amaziga gasaane ndowooza gasanguse bajjo yasuubiza taata yabuuza taata wa Kireva gye kiki kyayagala mzee inagamba omanyi nze njagala piki ebigere bino mbikooye piki eyenyambo kwangu y'emirimu ejjo piki yaleeteddwa n'empapula nezigiribwa n'ekisumuluzo ne kigenda maaso n'okubanga kikwasibwa amwana mulenzi bano taata wa Kireva gye era Kireva gye abadde mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu ekyo kyakozeddwa mukama yeebazibwe ffe twebaza mukama era twebaza bajjo yasuubiza n'osuubiza nti agenda kupangisiza Kireva gye Kampala ne recording batandika omukubiranga ennyimba byonna yabyeyama kakati twebaza Katonda olwa bajjo nti bajjo yeebale nnyo yeebalire ddala ekyo kye yakoze a man's word is bond simanyi okyo bwinza kigamba bantu but a man's word is bond nti ekigambo bond as in bond ekigambo ky'omuntu akimuleetera okuba nti ekigambo ky'omuntu oba kireeta engattaganya okwatagana a man's word is bond nti senga ngamba ekigambo nongamba nti nja kuwa emitwalo ebiri enkya n'okituukiza n'ogimpa you are bonding oba oleeta enkwatagana eyaddala obwa Sseruganda tugambe kyobala bagamba man's word is bond nti ekigambo ky'omusajja era tunyiigira nnyo era tunakuwalira nnyo abantu aboogera ebigambo ne batabituukiriza weewaawo oluusi naffe tubyogera tutabikola ki tutabituukiriza ekyo tetukyenyumirizaamu kibi tetukyenyumirizaamu era oluusi kibeera kireetebwa obusobozi kyova olaba kyabuvunaanyizibwa bulijjo okwogera ekigambo ng'okikola ki ng'okitegeeza ate ng'okyekakasa ng'omanyi ne nitty-gritties zaakyo butya bwengenda okirealizinga akati twebaza bajjo twebaza Katonda first nene twebaza nani eyasobozesa bajjo okukikola ekyo ky'okuwa omuzeeyi oyo ekyo yakoze kirungi then tumwebaza nze really I'm just grateful for taata wa Kireva gye bwabanga ddala yabadde ayagala pikipiki ate Katonda n'agimuwa
Kitegeeza essanyu ly'omutima sanyufu ate oguba mukisa eri abantu aba bajjo ne kirevajje ontegedde bulungi akavuge bulungi ka pikipiki kubanga pikipiki kutula abakadde eki ebyana byagaye katuze kubanga pikipiki nga bwozimanyi nze nzitya nze ndi bayika naye kitu kya pikipiki wiiki emu yokka anze babayika nzise bangi waliwo bayika gwe naziika awe kawempe yatufaako bubi nnyo twavaawo tetugenda n'agamba twamugamba tusimbule n'agaana twali tugenda busiika naga nti ng'alina eno kunama bweti eriko nawana akagambo risking your life 100% nga mpyatuku n'agamba nti njijja mugende twamuleka anywa cyayi kumbe ke kacyayi akali kasembayo fene tufuga bisidi bya tuba tutuuka we bayita mu kiziri oyise mu kiwendo okkiriramu oti ne babakubira akasimu twali tutuuka wano nga mu yuga kiiki tugenda okulaba kazenoni kaaka emabega kazenoni kaaka tugamba kiki uyo n'atuyitako omanyi nti twali tukakutta akaliro naffe naye omwana yajja n'abayitako omanyi yatuyitako bw'ati twali tukutta akaliro ebyaddala omanyi okutuyitako yatuyitako bw'ati tukulaba tukyamulaba n'akoona namulonge kumbadduka agenda n'okufa namulonge wakiridde kiwenda n'asitula kati tuba tugenda naffe nga tukakutta akaliro nga balizo gamba tukakutta naye obenga yakaliro ka sitini nga tukakutta zonna zambadde ekkubo lyonna ziryambadde zaakaziti tuba tukkirira ne tulaba abantu abangi nga bakuŋŋaanye nze namanyirawo nti waliwo ekitali kituufu tugenda okutuuka nga ali smart alinga wali pikipiki eri wali bamugolodde nga pikipiki eri wali enoonya mulala ng'etokoteke ng'omye yavuddeko nga ye ali wano ng'ali smart taliko yadde akabwanaaka yali ayambadde bulungi nnyo nga talina yadde bweri naye ng'asirise ng'asirikidde awo epikipiki eri wali eyagala mulala twebaza Katonda nti yali taweekeddeko muntu kuba bonna baali bagenda naye tugenda okugenda okulaba nga yajja bano ababodaboda abasalaasala yayagala omuwugula n'ayagala omuwugula kati jjukira zino zikunama Kawasaki ogiwetesa kiwato kye kigivuga amaanyi kakati bwe yagissa bw'ati nemussa n'ayagala mbu agijjeyo agizze nga tekyadda kati bwe yagenda bw'ati n'ayamba owa bodaboda ye n'amusala kuba owa bodaboda yali alina omutta era kye yali alina okukola y'okuwona yalina kutta bodaboda naye n'ayagala amutaasa kati n'ayagala mbu amuggyeko mbu adde teyakomawo n'agenda n'atomera manyi buno obuntu obuliko yunula obwo obupevugundi obubuloko obwo obuwanvu kamukuba kamuba ne kamuwanika nadda n'alandinga kati n'akalandingako kati yakuba kamutema piki neddeeyo ne kamutema enkizi n'ayitamu smart teyabeerako bwa lyaliko nenga tonotono munda eno ewamenyeka naye nga lubirizi lwamenyeka ne lufumita omutima n'ayitawo so bike nzisa abantu bangi naye so pikipiki nzitya machazi nzivuga nzagala nnyo naye omanyi gwe pikipiki emirembe gyerina kati bakampitira mu kibuga wano naye of course mukama wabanga akkiriza osogiwangaalako waliwo abavugidde boda emyaka 10 so byakwegendereza abavuzi ba boda mulina okwegendereza no buli omu alina okwegendereza teri naye oluusi okufa kuba kuze naye okulwana nekukubeera teweteekayo nnyo toyiikayo nnyo lumu kubanga omulamu gwe tusinga okwagala naye nga twebaza Katonda era tusabira pikipiki eyo omuffe tuli basajja bayigayirizi tusabira pikipiki eyo mukama olintaseesa muyemwe bayita bayintaseesa yes tuli basajja begayirizi tusaba Katonda amuyambe amukuumire ku pikipiki eyo aginyumirwe emuwe essanyu ku mutima
tuleme kuwulira bisitole bya gundi bisitole bya nagundi ani abo abavubuka nabo batuyambe babeere dda nga bagimuwadde ng'empapula si fake abo abaana bakoze ebintu bingi ebyewuunyisa bajje kyakoze kirungiajja kukikola kale so kuseti mbeera n'omukulu ono Samuel Kalungi osobola omuyita zinga yaffe genda ku internet wandika ZINGAYAFFE zinga yaffe ojja kubanga omufuna wonna wokitypinga naye otypinga mu Google bajja kuleetera links mukutuusaako aba CD omusunsuzi erinnya eryange YouTube kwe tubeera agaliwo muliro gubadde mungi naye mubeere bulungi mukama abatukuumire tunaddamu olundi ciao we sign out thank you